senga muwomya saizi ya kasumuluzo kiremesa emmotoka okutambula obulungi. Kisumuluzo ki? Akasumuluzo akatono. Busumuluzo bungi tulina obugula ttooyi, tulina obugula ewaka. Nga nguza akakufuluka kati n'ebisumuluzo byanjawulo bingi. Kisumuluzo ki kyoyogera? Tulina obusumuluzo obwami, tulina obugula ttooyi, tulina obugula effumbiro. Obusumuluzo obwami bwembuuza. Obwenyini bwe mbadde mbuuza. Obutono bw'omusajja bagamba. Obutono bw'omusajja bulemesa okutambula obulungi. Okay. Obusumuluzo bw'omusajja obutono bulemesa emmotoka okutambula obulungi. Baiza wekibuuzo ekyo bangi abaami bakimbuuza. Lumu twakolako sho jeza. Twali jeza. Omwami n'abuuza nti nze akantu kange katono. Awo nyini wenjagala. Yambuuza senga. Nina akasolo akatono. Bw'atyo nno. Yenga bwakubuuza. Nina akasolo. Nkiyita kisumuluzo, akasumuluzo akatono. Anti obusumuluzo tulina obugula ttooyi. Nabo tuyinza obutawula nnyo. Omwami yambuuza yayimirira mu audience. N'aŋŋamba nze senga neemanyi siwera. Akantu kange katono. Naye nkoze ntya okuwuliza omuntu gwemba naye mu mukwana akadde ako okumpulira nti ddala akantu kenina okawulira. Abaami abali eyo ng'olina otusolo otutono. Si akasumuluzo. Kale tugende. Kale abayina ki? Ng'olina otusolo otutono. Entono y'otusolo to tematalinga. Akasolo akatono. Kale akasolo akatono tekamatalinga. N'akasolo akanene tekamatalinga. Wabula enkwata gy'onkutte obukodyo bw'okozesezza oba enkozesa yaako yematalinga. Osobola okuba n'otusolo nga tulinga twalwasa. Lwasa wafe we Masaka. Ati gwe twalabako. Yayina akakungu. Naye lwasa olina otusolo. Naye noonya kuyigiriza bye batukozesa. Lwasa kati nno nkufuna. Naye kimanyi nti nsobola okufuna lwasa n'amazisa. Atya. Ati mubulira kyakkola. Lwasa nno kati lwasa oli munnamasaka munnange. Vidiyo eno bwe kutuukangako omukyalo naŋŋambye mbu amanyi gwe ekikulu wa lwasa oyagala nnyo omukyalo obuto. Omukyalo obuto tebulina kye bumanyi. Jangu kusenga muwomya akulage bw'olina okukola. Kitegeeza nti akantu ko wadde bakanyooma mbu lwasa naye ate kasobola okukola. Era bangi babuuza lwaki abantu abalina obusolo obw'ekikugu bazaala nnyo. Okimanyi nti abantu abalina obusolo bw'ekikugu bwe bakyasiza ozaala. Batya. Munaera ng'ebintu bya Katonda bizibu tajja kukumma byonna. Akuwa otusolo otutawera. Ate akumma okuzaala. Tasobola kubonereza ebiri. Tudde ku nsonga. Kojjamuko Atalaasi. Mpulira. N'abaami abali eyo abalala. Nga muyina obusolo bunene buwanvu mu bwewaanisa. Nze nina mumuyita Ssemudondoli? Ssemudondoli ke kaba akanene. Osanga omusajja ng'alina Ssemudondoli nga tasobola kukola byawuno lwasa byakola. Ng'alina Ssemudondoli munene naye nga tasobola lwasa byakola. Ng'owa Ssemudondoli tasobola bikola. Era nga gwe buliro nnyingira oba onnumya. Abaakulumya naye ng'ate ow'akatono abatakulumya. So ate n'ow'akasolo akanene osobola okunnyingira n'enkufiiringa. N'omulya ng'omuwulira munda. Lwaki? Nti oba omanyi okukozesa essolo lyeddene. Ffe abakyala tetwagala busolo bunene, tetwagala busolo butono. Mwagala medium? Twagala akasolo akali medium. Saate sifuddeeyo ku nkola y'akasolo ko. Nfa ku ggwe muntu. Akazannyo okamanyi. Awo nnyini we tuli. Bw'omanya ekizibu kyo nti nina akasolo katono, manya we bazannyisa engalo. Engalo eno yennyini anti engalo kituyina engalo 5. Bwe zonna gwe gy'owuliriramu emirembe. Gy'okozesa osobola okukozesa kyali kisajja osobola okukozesa eddirira oba eyewakati oba nassu. Omusajja akuzinya engalo n'otayoya kasolo ke. Olimba senga awo nnyini awo enjagala kuwona waawo. Atya. Omusajja asobola okukubisa engalo akakyabali.
n'ogamba oba yannyingidde oba teyannyingidde. Omanyi ffe abakyala kasita ekyoyo ky'okwegatta kijja oba kasita otandika omusino kutujja guti toddamu kutegeera. Senga waliwo ebigambo by'okozesa nga kugamba mu bulamu bwange sibulyanga nako. Ffe abakyala omusino kasita gutujja siddamu kutegeera. Owunga kiringa gwe omwami omanyi abaami we muyima ensigo zino ziyina enepika gye zeepika ne woba oyina ensigo emugamba nnina nnya zikola baluuni omwami ogenda okuyima nsigo yeesooka okwepika olimba senga ensigo bwemala okwepika akasolo ne keereega kati awo omwami osobola omusayiningisa ekijja kyewaabwe n'akikuwa mu lofiiti n'agamba nti nze nkuwaddewo wonna bebitwala nze Sebunya Akiramu mpadde senga buwoomya ekitundu kyange ettaka lyebadde mugenda okupa ku lyekikandi wadde senga muwoomya naye nga nsigo ze zireese obuzibu. Nsigo ze zireese ttabu nga zikoze vibration zisimbye emirandira konawo nnyawo. Ye omwami woba omanyi nti amaanyi go matono yiga bwe bakozesa olugalo we baluzannyisa mu bitundu by'omukyala kugamba omuntu ali eyo omukyala nga yayimye tategeera kyonna ky'omuteekayo kyekikola ki aba yawunze gwaba ne control ye era omukyala nga yagudde mu laavu batono nnyo kugamba nti tugende batukebere omusaayi era abakyala ffe bwe tugwa mu laavu tuvaako tutabuka otya kimulubuto nenkugamba kojja mukonkwegayiridde byonna onfunisa olubuto naye tonfunyisa olubuto kyerabidde siriimu lwaki nti siriimu wakulabikira mu myaka egi 5 olubuto lwakulabikira mu myezi egi 2 oluluddewo kati nakwegaya tomufunisa olubuto. Kati abakyala yenna era buli mukyala gwobeera naye omwami gwamuvuga gwabeera mu driving seat lwaki oba tomanya kizibu kye nti nze nina omukira munene bwe naamuyingira agujja muyuza kamuzanyise bwe nti kankobe wano kungulu ntambulizaawo nze nkugamba ebigambo bino nze kojja muko bwe nkukwata bwe nti ne bwe tuba mu loogi ne nkukwata bwe nti ng'omukono muzina engalo zange nga tezimalayo mukirako wallahi billawe nyimpoma era nfuluma bulungi nga dda nze togenda kunjuza bannaye akasolo nkawo obudde kati gwajja eyepikira senga muwoomya ng'oli wano mala kupima era mukwano omungi mwenkupimira nti nze kasita nkupima bwe nti ng'olugalo lwange terukumalaayo toyingira nnabunya yange mukwano okoma wenkoma nze akasolo nkateekamu obudde kugamba okawa value gwe ngatte obubi ngatte akasolo obutamiima nga toli bubi nnyo siri mubi naye gwe mu comment section amanya abakazi abantu we batuvuma obubi naye ogenda kugenda mugundi ye akuvuma obubi ng'alinga ekitakuli. Okay, tulina senga muwoomya tuli wano ku Jabero Lodge Buloba no nabagambe nti abano no balina services ez'enjawulo gwe ayagala okubeegattako naddala gwe ayagala ebisulo balina ebisulo ebyenjawulo balina decals balina double ne single ojja kubanga webaka bulungi nnyo obeera comfortable ate security emalidadi sana ate gwe ayina emmotoka ayina ekiduka ekyenjawulo balina parking ya mulembe nnyo n'olwekyo jangu obeegatteko nonno gwe ayagala okukola parties ez'enjawulo okugeza nga graduation oyagala birthday party jangu obatuukirire bagenda kubakola ki ate balina sauna balina sauna n'olwekyo gwe omusajja ali eyo oba omukyala ali eyo ng'oyagala kubeera nga weekamulamu entuuyo kakusala ekirimu sauna abakyala olwokubiri ba 1500 olwokubiri ba 1500 sauna abakyala olwokubiri lwa 1500 ku sande lwe baba ne bandi abakyala bwereere omwami asasula mutwala abakyala bwereere nti twagala omukyala ave mu sauna agende mu bandi ng'ali fresh agende tutuuka mu luumu nga talina tabu
ngali nolwekyo kati mwa abanyumirwa oldies music omukadde no Friday awo no jangu obegatteko bakubanga babeera ne music omukadde omwitirivu gwaludde okulaba tulina abayimbi bana abawana waffe Uganda tulina South Africa music tulina oldies ezenjawulo nolwekyo jangu otwegatteko obenga osanyukira wamu naffe bayina kugamba services ezenjawulo gwayagala okubanga wenywera ka drink okugeza nga amazzi tukabia tulina services ezenjawulo jangu obegatteko nonno agala okubanga oyogera nabo osobola bakubira ku 0772 92729 ate gwe ayita ku Airtel osobola kuwandika 0705 92729 nobiranga okolaki ng'oyogerako namu wamu nabo nga mukolaki abo nabagambe basangibwa Bulowa mu town meters 200 okuva polisi ebuloba mpaka webasangibwa senga obano kyatugamba kati omanyi obuzibu bwe tuyina muko mugenda ne mwenyoma abantu twenyoma kati nga bwe nkugambye nti mu comment section banvuma nnyo obubi nembeera awo neki toshalinga naye lwaki ndi mubi akatonda ye yantonda bwe nti nga ndi mubi naye ate wali ate nga sigenda bannaye kati ndi beautiful oli ki beautiful nnyo kata we yansangira wali omanyi bwendi abaami muyiga okwekkiririzaamu era manya ekizibu kyo kyoli bw'oba omanyi nti akasolo ko katono yiga enzanyisa y'engalo zo kuba si buli omuntu agenda kukuka ebbakuli bw'oba omanyi abantu baagala okulaba bali ku Luganda Channel ebbakuli kyeki bannyonnyole abaami waliyo abaami ng'omukyala wo omwesiga ng'akantu ko katono ka lwasa tokaaba lwaki nina akasolo ka lwasa okola otya bw'oba omukyala wo omwesiga nga muyonjo omanyi abakyala abamu bawunya ekyo kigambo kiwugedde kinene nnyo bawunya oyagala kuntamisa abakyala bawunya obusolo ekyo kinene nnyo bw'oba nga mukyala wo tawunya ng'omanyi okozesa y'olulimi lwo ng'omanyi sijja kukirumamu namu bawunya obusolo bawunya wansi banoonye mbajjako ekiwunya ng'omanyi enkozesa y'olulimi lwo omukyala muzannyise n'olulimi osobola okukuba ku musino okwo n'olulimi lwo omukyala buli lw'oli mukuba ku musino oti gwe gutya ogwo agenda kujja agenda otuuka omunyonyogezaamu otuntuto nga awulira obunyonyogeza amala mangu kugamba mbufunze omwami ayina akantu akatono osobola okuzannyisa olulimi lwo luzannyise bw'oba tosobola kuzannyisa lulimi lwo oba mu mwago zannyisa olugalo kugamba omwami ayina akantu akatono ayina options nga 2 oba 3 okuzannyisa olulimi oba okuzannyisa olugalo omukyala buli lwakkiriza okuyingira Jabberry Lodge oyagala toyagala gwe abasigadde omutegeerera ate era baami abasinga mwe abaleetera abakyala okugaziwa wansi nti omukyala buli lwalwawo ng'ayimye n'otamuyingirira mukadde oba n'otakola ekyo ky'olina kukola mukadde apatayiti eno bweggwako wansi weeta newagaziwa abanga amaze okufuna omwami nze buli lwe mmala okwegatta naawe kkojja kirizagaana wansi wata saate wewayita eddakiika 3 waddamu ne wakwata era omulala agenda okujja nga ndi mupya kitegeeza nti omuntu tugeze nga Kadaama yagenda ebweru n'amala emyaka 2 agenda okudda aba yaddako embuzi ekyo nno ekigambo mbadde nakyesonyiye bakadaama be basonze commenting ennyo oba bannaffe abali mu mawanga ag'ebweru mbu ye amaze emyaka 3 lwaki ye talina busungu bannanga obusungu bwe mutuleetera mu comment section bulaga nti okulwawo okwegatta bwe busungu bwe muyina bagamba mbu bamaze emyaka 5 nze emyaka 5 era nabalabyemu mbu lwaki nze nfa ku ssente oba bonna ogenda n'oteekayo vidiyo manyabo ne bakujjonkera naye bw'oba toyina busungu ate ali kireeta busungu nga teweegasse gwe tugenda mu maofiisi g'abantu ag'enjawulo ng'oyagala okusisinkana ekyala w'oku nice
musisenkane nga teyeegasenga yabadde ayagala ne bamumma agenda kuyingira bwati nice nga ne bwagwasanga mu lukuuba amutomera nvira gwe Atlas lwaki gwe Bright lwaki walongoseza wano alyoka ayite Atlas amubuuze gundi n'ebintu nebyabadde yeerabire Jose byali birina okugenda ku mpero lwaki tebyagendayo byabadde birina okugenda ku YouTube lwaki byaliyo naye olw'okuba yazze n'obusungu olw'obutamuwa ate abaami abakyala ekigambo mpaako kiva wala lwaki wemba nkugambye nti mpaako lwaki oba tompa kituufu abakyala tetugamba omukyala wayatula ekigambo naga mpaako bannange emba bubi bannange abakyala nga twayimye tuyima bubi wangi omusino kugenda ne kukutujja n'owulya nga omusino gukutujja n'oyambala empale nga ssatu nga bwe zijjamu ekitulu wangi senga lesenga muwomya nga gwe omwami bw'oyima n'otaddamu kutegeera ye mukyala bw'ayima omusino ne gumutujja nenkugamba mu bulungi mpaako n'osimbira nga wegambidde omusajja naye ngakyo lwawo kiraba mukazi yegambira omusajja nti owaye mpaako ntendewalirwa omukyala nga yayimye tategeera yesooseka olugalo ne lugaana n'aleeta akagoye akabuguma n'akanyigayo ne kagaana n'akagoye akabuguma kabayambako nkutidde kaba katya tukozesa ebintu bisatu omukyala bimbuulire ebyenjagala omukyala nga yayimye nga talina mwami mukadde ako akozesa akagoye akabuguma ogenda n'okayiwako amazzi ne kabuguma bulungi n'onyiga ng'olinga oti ogenda okuwulira yeeyongedde okutujja mpulira n'ogamba kangisonseko olugalo ye option eyokubiri bw'ogisonseko olugalo mpulira ogenda okuwulira ate lukutaanudde butaanuuzi n'ogamba nkaŋŋende kataapu ke katya soko mbulya kataapu kubanga abantu naddala abantu abawangalira era bayiza abantu abawangalira mawanga gaibwe mbulya bagamba akataapu bakozesa nnyo akataapu abakyala ogenda n'otega akataapu n'ogitegayo oti omanya akataapu wekakubanga kakuba kuli kwennyini kakuba kajanjalo oba kakuba mukatuli kwennyini oba kakuba musino gwennyini namanya kakozesa pressure eyo amazzi nzija gye gaba gajjamu obanga awulira nti ndi ne muko nesenga lwaki tetusiibulira n'abantu kubanga olwaleero senga mwomi ompadde lecture gye mbadde simanyi era ompadde lecture emyaka gyonna gye mbaze mbulabu wange sigiwulyangako naye nga weegatta nnyo olimba senga mwomya just biba bigambo by'abantu nze baŋŋamba nti ova mu kikadde pulogulamu ekikadde nga waliwo ekiwala ekyazze ekipya ku bidiya ekyalo eno gireke giwa ekitiibwa ate no Atlas yabinyumiza Atlas yanyumiza mbolekawo n'ogamba amugira mu kuba ekidongo ekyo kwe bamutambulira bamona abalimba mbategeeza nti obadde ne kojjamuko ku channel era mbajjukiza nti searchinga Luganda channel ku YouTube ku TikTok ogenda kubanga otufuna butereevu gwe ali ku meeting bagano jona searchinga Luganda channel ku YouTube ku TikTok yenze kenyini kojjamuko mbadde ne senga muwomya bwe tubadde bwe tunga tutambula mpola era nyongero bajjukiza nti tubadde ku Jabbero Lodge buloba abonno balina services zenjawulo balina lodge obaje ze tuyita guest house gwe ngoyagala kuwumulamu balina ebisulo guest house sangibwe eri bwayise mu gundi zino z'abalongoose bazita batya bakiyita ekiwummuliro okay ate era n'abantu bajjukize nti bannange tuli ku Jabbero naye Luganda channel tuyina WhatsApp group bwalina ekibuuzo kyo kyonna janku WhatsApp group yaffe okibuuze totya obwami tosobola kibubuuza ffe jangu tujja kikubuuliza
atasobola kibuuza ateke message ife tugenda kimubuuliza bweteekako buteesi nti bannaye bangatte ku WhatsApp group olabe obuuze ekibuuzo kyo tetigaana ne gwoyagala okibuuliza nga mwali oba bbaawo bajjajjawo basengawo bakojjawo baani muleete naye tujja mugattamu. Okay. Tweyaza bwetyo tubadde wano kujja Belroge Buroba nono tulina services ez'enjawulo tulina sauna stream bash n'olwekyo mu jangu twegatteko gwayagala kuwumulamu ate nayagala okujjamu ebirwadde ebyenjawulo jangu tulina sauna ey'enjawulo ate gwayagala kuwumula tulina ebitanda ebya double ne single n'olwekyo jangu twegatteko ate tulina parking empitirivu okuzaama ate gwayagala okukola birthday party jangu twegatteko wamu naawe ayagala okukola graduation jangu twegatteko ate abayimbi abo nno tomoni jangu obenga otwegattako nonno mbajjukiza nti buli wasande tubeera live band tufunayo omuyimbi ow'enjawulo oyo nno najja n'atuyimbirako ate buli wakutano tugenda kubeera nga tuyibeera ne oldies night tukuba music oyo omukadde ate ne tukunoonyezayo omuyimbi omukadde najja n'aba nga atutuusaako obuyimba bwe n'olwekyo bwetyo bwe tubadde mbadde nesenga muwomya nga omulabye wamu nange kojja muko sibula ku bantu tuve wano era nenyongero bajjukiza nti temutawana tunoonya essimu zaffe zigenda kubeera kuko era kweziri okwo kuliko essimu 3 gwelondako gy'oyagala gy'oba okuba naye esembyayo 10 oweerezaako WhatsApp yokka tokuba bannaye tokuba kuba ojja kunyigira bwereere kubira atalasi okubira ennaalongo naye nze tokuba WhatsApp yokka amanya n'eddoboozi nsigadde senga muwomya era nenyongera okujjukiza abantu bange nti buli lwamukaaga abantu abaagala okwogerako ne senga muwomya buli lwamukaaga mbeera ku Jaberi Hotel okuva ku ssaawa 7 mpaka ssaawa 10 bazisukka 10 n'eddakiika newajja 10 n'eddakiika emu sibaawo kitegeeza gw'oteekateeka wano siteekateeka naye ndabirawo abantu bange abaagala okwogerako ne